Embuto amazina g'ekinnansi n'enduulu bibutikidde ekitebe ky'akakiiko k'ebyokulonda aka NRM omumyuka ssaabaminisita asooka Rebecca Alitwaala Kadaga bw'abadde azza empapula okusunsulibwa. Kadaga yeegwanyiza kudda ku ky'omubaka omukyala w'e Kamuli ekifo ky'abaddemu okuva mu mwaka gwa 1989. Oluvannyuma lw'okusunsulibwa aliko ebintu by'agala okussaako essira ku mulundi guno nga n'ekisinga obukulu kwe kufuna ekisaawe ky'ennyonyi e Jinja. Ekisookayo okulaba nti Jinja efuna airport international ebirenga atebe tusobolenga okutambula nga tuviira okugenda wonna nga twetaaga kuba olugendo lwa Ntebe oyise mu mabira. Mu balala abasunsuddwa mwe mubadde Singh Katongole eyeegwanyiza ekifo kya Lubaga South, Simeo Nsubuga ng'ayagala bw'obubaka bwa Kasanda South, Moses Balyeku nga yeegwanyiza kya Jinja South West n'abalala. Opposition kye yasuubiza teri kikoleddwa, bali awo kulwana ntalo, twagala tukolere bantu baffe. Tujja kugema ku nsonga ddaife ed'okulankulanya amaka abantu okuba nga balina ssente mu nsawo mu mayumba gaibwe. Nze mulamwa gwangu gusinga kuba mukulu, abantu b'erinda balina okuva mu bwavu. Sikala n'enzinoonya ate n'entwala n'abakungu ba gavumenti. Toyinza kikkiriza nti mu bbanga lino nga siri mu palamenti sobodde okulaba minisita 7 mu Kasanda South Constituency nga bazze ku mikolo egy'enjawulo. Abalala basunsuddwa batubuulidde nti ekibaleese mu nsiika eno kwe kuba nti abamu ku bakulembeze baabwe balemereddwa okutuukiriza ebyo bye babasuubiza. In terms of our work in the district, there has been a very big gap because there is nothing new that has happened. People just disappeared from the constituency and just came back in the 4th and the 5th year to try to convince people again with no proper services for them. PDM eno njagala tuginyikize buli omu abeere nga asobola okujja mu bwavu. Ensonga y'abavubuka nayo nkulu. We have roads like Chitwe, like Kahunga, Chitwe, Chikagate Road. So all these roads have been pushed in the next 5 years. And I'm the one who has been following up. Waliwo n'abagamba nti ekibaleese kwe kukyusa embeera mu bitundu byabwe naddala mu by'obulamu ebyenjigiriza n'ebirala. Amasannyalaze mu bitundu ebimu tebigatuuseeyo. Then n'enguudo ezimu zikyali mu mbeera mbi. Ate n'ekirala amazzi mukama waffe yatusakira amazzi naye tegakola. At least nja kulwana nnyo buli kyalo at least kifune bowa all. Kakati tutandise ffe ng'abavubuka abato mu NRM tugenda kukola ku byenjigiriza okusosowaza ebyobulamu, ebyentambula n'ebyenfuna. We have Soroti Referral Hospital, but it does not look like its name. We lack beds. Women suffer. After childbirth, they sleep down. Tulina okusomozebwa mu byenjigiriza, tulina okusomeza mu by'amazzi, by'obulimi, kati byonna ebitulaba bakolako bitugenda kukolako. Ssentebe w'akakiiko k'ebyokulonda Dr. Tango Doi ategeezezza nti abantu abasukka mu 1900 be bakasunsulibwa. Up to yesterday, we had nominated 1,910 people. It means the ones remaining are fewer. Ono agamba oluvannyuma lw'omutendera guno abaddako okusunsulwa bajja kuba abasek oba abatuula ku lukiiko olufuzi mu kibiina awo oluvannyuma bakubise enkala z'abalonzi ezinaakozesebwa mu kalulu ka bonna omwaka ogujja. Jocelyn Nakibule agafeeyo ku Spark TV.